Mwasuze mutya baganda baffe monna abakatwenga kabatulaba musibye mutya mujje baleko jonna ye mutusizaako engalo olunaku olwaleero. Yenze Nyondo Rozet nsinzira ku Nyondo Media enembera nga baweereza mwenna abatulaba gye musinzirira naye nga mwenna abatusubscribingako bale kusubscribinga ku YouTube channel yaffe n'abatugobera ku mikutu emirala gamba nga TikTok, Twitter, Instagram namukola kyamanyi okubanga ate mutugobera mwebale nnyo mwebalire ddala. Amawulire geninga gendeeseko olunaku olwaleero oba essaawa eno yennyini agalinga agazzaamu nga essuubi. Recently twabalagako ku ate bano Babijambiya ababoggo abali waneeno bwe tusinzira okuba nga tubaweereza ku ddungu abasinga mumanyiwo era n'abasinga ababoggo mubamanyi naddala abawangaale wano ku ddungu we tuli. So kigambibwa nti abantu baneeno baakwatiddwa, kigambibwa nti bano ba culprits baakwatiddwa, so bagenda kubanga ate bavunaanibwa mu ngeri emu oba endala. Naye nga newankubadde tekikuleetera kweyibala kugamba nti ate abantu bano bakwatiddwa leka ngende maaso n'okuba nga nkola byenjagala. Ekigurupu jjukira kibeera kinene, kibeera ky'amaanyi, kiyinzika okuba nga bakwateeko abantu abamu naye nga abalala bakyaliyo bakyayinaayina. So mba nga balaba kavidiyo kano akatrendinga ennyo. Waliwo oli yadduka n'ava eri ng'alina ejjambiya n'agikulula wansi, bwe yamala neyeekyanga nadda emabega n'atimaatima emmotoka. Mwalimu abantu abaali abeeru, mwalimu abantu abaali abeeru, oba oli awo baali Bayindi oba baali Pakistan oba Bangladesh. Naye in case kyabaawo by mistake oba in case ejjambiya yali ekutte ku bantu abo kubanga emmotoka baagitemaatema. Abalaba kavidiyo ako mwakalaba, naalibadde kavidiyo ako nga bateeramu muno mu vidiyo, naye olw'amateeka ga wano sijja kateekamu, naye nga n'olw'amateeka ga YouTube sijja kateekamu, naye nga kaali katiisa nnyo. Batimaatima emmotoka y'abandi era ne bagenda maaso nebeera nga beegubanga nabbonga nabo, era bu vidiyo batwelinga bwali bungi nnyo. Abaana nga beetemyetemye emisaayi, tetusobola kuteekawo vidiyo ezo, mwalibadde mulaba kinjogerako naye nga kyekyo mwana wattu. So abantu baneeno kigambibwa nti ewaabwe gye bava mu buboggo, bana baboggo, nti gwe guno omwezi gwe bayiwirako omusaayi bano ba Illuminati ba Security Society. Nze nakoma okutegera ku bantu baneeno oba nabamanyako nga mpita mu movies zaabwe ze bazannya ez'ebi Nigeria, era nentegera ku kibiina ekiyitibwa The Security Society. Kumbe bakizannyako naye nga ddala kituufu gye kiri, bano babeera bayiwa misaayi era nga bakozesa amajambiya. Mwana watunza okwebuuza wano wetuli amajambiya gavaawa, so nange nabulirizaako ne bagamba eri yeeyo ebifo ebimu gye batundayo ebintu ebifaananako bwe bityo majambiya ekitwala tugende, kubanga nandibadde neewuunya wano watali kusala miti, wano watali kutematema biki, lwaki babeera batunda maki amajambiya. Naye mwana wase buli kintu kyoyagala mulisi wonna kibeerawo. So nawulidde nti waliwo akafo akatunda ebintu ebifaananako bwe bityo ebitunda sharp objects nga mwe mulina amajambiya n'ebirala. So abantu bano babifuna eyo ne batambula nabyo ne babeera nga ate babikozesa emirimu gyabwe. So kano kaseera kakuyiwa musaayi nga newankubadde balwanagana bonga nabo era nga ne bagamba still tekikuleetera kweyibala kubanga you never know munnange oyinza okasulyamu oluba oba oliawo. So n'olwensonga eyo nga newankubadde twawulidde oba twategeddeko okubanga abantu baneeno bakwatiddwa era nga bali mu mateeka ssaawa eno, tekikuleetera kweyibala nga bwe nkugambye nti gurupu ebeera nene you never know, wayinza okubanga ate wakyali abantu abalala. Jjukira nti kano ke kaseera okubanga ate abayiwa omusaayi, so olina okubeera nga oli mwegendereza nnyo. So gwe wena tulaba ali ku Nyondo Media, genda maaso beere nga onoonya kuba Speed Express Tours and Travel, abano bakugu mu kintu ekyokukola visas wamu ne air tickets. Oyinza okuba nga oliyo mu nsi yonna gy'obeera oli nga wandyagadde okujja okulambulako ku UAE wano na wali, kozesa aba Speed Express Tours and Travel, bajja kuba nga bakubukingira hotels ennungi ennyonjo ezirimu eddembe, ate n'ebyentambula nabyo babeera nabyo basobola okutambuza wano na wali n'okulambuza ebitundu byonna, kubanga waneeno mu UAE waliwo ebintu by'okulambula bingi nnyo nga bw'okiwulira ebirungi ddala. So gwe wenna ayagala okujja olambule ku UAE kozesa aba Speed Express Tours and Travel, n'omwana wenna gwali wano oba omuntu yenna ali waneeno nga ayagala okuba nga ate okola visa change, kozesa Speed Express Tours and Travel obeere nga ate okyusa ebyogera byo. Oli Abu Dhabi branch gyeri, oli Dubai branch weri waneeno, oli Uganda oba oli Rwanda branch gyeri. Genda maaso obeere nga ate obakyalyako ku offices zaabwe ez'enjawulo obeere ng'omanya ebisingawo. Mwana wattu gwali wano mu Dubai oba n'ebitundu ebiriranye Dubai gamba nga Sharjah, Ajman, Amluquin, Ras Al Khaimah, musobola okujja ate ku Dubai ku branch eri waneeno opposite
of course opposite Bainia Square ekizimbe ekimanyikiddwa nga Dera Tower agenda ku second floor aloja kubanga office ogisangawo omanye ebisingawo oba oli awo genda maaso bere ngate obanoonyako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok era nga bakozesa Speed Express Tours and Travel. Mwana wattu gwena abatafunye kaddako osobola okufuna ku namba zaabwe ez'essimu ku screen yaffe kweziri ate obeere nga obakubirako oba nga obateekerako akabaasa obeere nga ate obeebuuzaako ebisingawo obe nga omanya ebisingawo. Mpozi n'aba Brewster Coffee Obsession Academy nga nabo balina branch e Uganda ate nga ne wano mu UAE gamba nga Abu Dhabi eriyo main branch ate nga ne wano Dubai branch weri gwena yagadde okubanga ate omanya ebintu eby'emmwanyi oba nga oyagala okuyiga barista genda maaso obeere nga ate okozesa aba Brewster Coffee Obsession Academy era nga bakugu nnyo mu kukugula ate obeere nga ofuna omulimu omulungi oguliko akasente akategerekako ate nga gwa mute obeere nga ofuna akasente akategerekako. Gwena yagala okubamanya okusingako awo genda ku social media platforms zaabwe gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ate ngera bakozesa Brewster Coffee Obsession Academy oja kubanga obasako enamba z'essimu kweziri ku screen yaffe obeere nga ate obeebuuzaako ekisingako oli Uganda oli wano mu Dubai oba oli mu Abu Dhabi beera nga ate oba contactinga beera nga ate obeebuuzaako obeere nga mwana wattu oyiga ekisingawo mpozi ne Mukasa services for rooms naye nga alidde Eruuyi. So bana Uganda tukomewo ekibiina kino kyembagambako bakitwayogerako luli eri abatakitegeera bulungi nnyo abatamanya ababogo betwogerako sagala nnyo kwasanguza nsi z'abantu wano eno naye nga osobola okujja mu inbox agala okumanyako abantu bano okusingawo oko naye nga bakyasinze okuzanya films mugundi mu Africa kaŋŋambe abantu bano eno era babizanyako ng'obadde ogenzeeko mu movies zaabwe ebyo Secret Society bakkiririza mu kuyiwa musaayi. So era kigambibwako nti n'omwaka ogwaggwa era mwezi gwe gumu nga guno ogwaleero kyaliwo ate nga bagamba si wano okawula ne mu Saudi Arabia nayo kyaliyo, Qatar, Kuwait kyaliyo, Iraq kyaliyo. So yonna gye bali bakuza akaseera kaneeno wabula nga bamu groups ez'enjawulo ne babeera nga batemaŋŋana wabula naawe obanga obeeyunzemu oyinza ate obutalutonda. So n'olw'ensonga eyo nsonga lwaki tubasaba okubanga mwewala saawa zino ekiri wano ku ddungu waliwo kafyu mwana wattu naye nga bagamba yabaddugavu era okusanga wabweno nga saawa ziweze nnya mwana wattu bakukwatako bati odipotingibwawo. So n'olw'ensonga eyo mukole emirimu gyammwe gye mulina okukola muyingire ewaka ng'obudde bukyali. Lwaki baddugavu? Kubanga ebikolwa binene ebigenda mu maaso bikolebwa baddugavu. So tebatwawula Munnayuganda, mu Tanzania, mu Ethiopia tebatwawula. So buli muddugavu kafyu eriwo saawa eno yaffe. So twebeereremu era tubeere nga twegendereza ewamu n'ebikolwa byaffe ate nga twegendereza n'abantu baneeno. Kigambi bali mu bitundu nnyo binene we tuli saawa ey'olwaleero Sharjah era n'omwaka ogwaggwa era bya taking a place in Sharjah. So mubeere nga mwegendereza ffe ngaffe aba Nyondo Media twasalawo okubanga ate tubaweereza wamu n'okubalabula byonna ebiyinza okugenda maaso ate nebibeera nga bitwaliramu obulamu bwammwe ate nga naffe tubeetaaga. Mpozi na kino bannange simanyi kikigenda maaso ababeera mu Sharjah kansubire mu kiraba Musisi asusa okubanga ayuugumya ebizimbe sifa abali mu bizimbe ebyakasolya obeera eri mu bbanga n'owulanga ebintu kiyuuguma. Nze mbadde simanyi nti waneero waliwo musisi naye twesabireko nnyo baganda bange kubanga bino ebizimbe biwanvu nnyo n'oba oli waggulu eyo ogenda okuwulira ng'ekizimbe kikola ki nga kinyuuguma. Abasinga bagamba nti earthquake naye nga simanyi oba ne wano earthquake ebeerawo sijja kulimba oba ate ng'ebizimbe binywevu kyenyiza okubagamba kubanga babinywereza ddala naye oba kiki ebisinga Mukama Katonda y'amanyi naye nga twesabire buli lunaku olukya. Kansembeyo kaneeno bannaaye waliwo ka video akali mu kutrendinga omukyala yabadde ali kumistreatinga omwana omuto omwana alinganga oba mu myaka ng'ebiri oba gumu kitundu naye nga omukyala ono yakwatiddwako paati ya wansi yokka naye nga oba omulaba olabanga mweru si muddugavu. Ebikolwa bino tuba tutakubira mu baddugavu nga bamistreatinga abaana. Emabegako emyaka egyekulungudde mwalabako omukyala oyo amanya ngeerabiddemuuko eyatulugunya omwana akatambyako katambula nnyo
n'alinnyalinnya omwana n'amukuba wansi. So n'obutambi bungi nnyo naye ng'ate ekisinga okwewuunyisa ffe bamaama ffe abazadde ffe abakyala ffe tusinga okulabikirwa mu butambi bunene nga tutulugunya abaana. Ne weebuuza lwaki? Kubanga ffe tumanyi obulumi bw'omwana, ffe tumanyi ebisa by'omwana. Abasajja banene tebamanyi mwana waaluma. So singa oba omanya oba ne weteeka mu kiti ky'omwana oyo akaseera k'omuzaaliramu n'omanya nti ne munnoowo omwana owo abeera yamuluma. Kubanga abaana bano abatulugunyizibwa ebiseera ebisinga tebatulugunyizibwa bannyaabwe wabula batulugunyizibwa bakozi ewamu ne ba step mothers. So n'olw'ensonga eyo bamaama yonna gye muli mbasaba bannange tubeere n'omutima ogw'ekisa omwana aluma. Kavidiyo kano sijja kateekayo of course naye kali mu kutrendinga olaba ng'omuwala alinnyalinnya omwana naye ng'omuwala mweru n'omwana mweru. Omuwala alinnyalinnya omwana amulinnya ku mutwe amulinnya mu kifuba amubuukirabuukirako. Kale kyewuunyisa era kibeera ekyokuyigirako kubanga naffe abaddugavu ne Uganda kibadde kihappeninga many times. Era nsaba mwena bamaama obanga olese omwana wo atayogera emabega mu mutima kimanye nti tomanyi mwana woyo kyayitamu kubanga abatayogera tamanyi kyagenda kugamba olaba mwana kubeera olusi teyeeyagala kumba omwana atulugunyizibwa. Nze mbadde nsaba bombanga mulekedde abaana bamu bano ba housemaid oba mbalekedde bani mufengayo nnyo obanga oyina osobola okwaffordinga ka kamera akateeke mu nju olabe omwana we engeri gyayisibwamu kubanga abaana bangi batulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala oba n'osanga omwana ng'afudde nga tumanyi mwana kyamuse kumba omwana abadde atulugunyizibwa. So ebintu bye tugenda tubiraba olusi tubisaamu amaaso naye ng'ate biri very very dangerous. Tuli bakyala tubeere abazadde abalumirirwa abaana kubanga abo abaana babeera baffe newankubadde omwana batavudde mu lubuto naye omwana asigala nga as long as oli maama oli muzadde. So tulabirire abaana babannaffe obeera nga mwana wabanga omwana nga wabbaawo ng'owulira tosobola kubeera naye mufu ekyokumumistreatinga omwami mugambe ekituufu omugamba omwana afuna w'omuteeka sigenda kubeera naye than okutulugunya omwana w'oli. So byonna bibi era bivumirira obanga afa Nyondo Media tuvumirira ebikolwa ebifanaganako bwe bityo by'okumistreating abantu abalala naddala abaana abato kubanga bate balina bwogero tebasobola kwewozaako tebasobola kwogera. So kibi nnyo era kibi ddala ng'afa Nyondo Media enkola eyo tugivumirira naye nga tubaagala nnyo mwenna gye musinzira okubanga mutulaba abali e Uganda, South Africa, muli Canada, muli USA, muli Nigeria, muli Rwanda, muli South Sudan, muli wano mu UAE, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, muli Queen. Mwena banange tubaagala nnyo mugende maaso n'okubanga ate mu subscribinga ku YouTube channel yaffe agambo wekali awo subscribe kakwateko bukwasi tokoma okwata ne kade obeere nga buteka ekintu ekita kyonna obeera ng'okifuna kubanga ffe tubawa amawulire agaliko wano mu UAE ate nga twewaayo okubanga tubawa ekigenda mu maaso kubanga tulumirwa kwamu nammwe ensonga lwaki tubabuli ebigenda mu maaso mubeere nga muli aware mubeere nga muli beeteefuteefu mubeere nga muli beetegefu anti bagamba nti wiki bagamba batya ekijoomanyi kinyaga bitono. Nze Nyondo Rozet ku Nyondo Media otuwagire nga ffe Nyondo Glim okubanga musobola okwambalako obulungi ennyo obugoye nga bwe buti bonna bubeerawo. So obanga olina akagoye konako bweyagadde tusobola okutuusaako obugato bwakabi tubeera nabwo tukola make-up ate nga tusiba enviiri Ennyondo witi ni kafulu nnyo mu byenviiri ne make-up wadde oli mu kiyumba omwana oli ayagala kukola ku nviiri asobola ogenda maaso n'abeera nga ate akolako obulungi nnyo akaviiri konako obeera oyagala gamba nga penso buli kimu kyonna kibaawo. So gwe wenna ayagala okubanga ate osiba akaviiri oba oli mu nnyumba oba oli luddawa genda maaso ate obeere nga okozesa ffe Nyondo Glim. Ku kyolususu twakimala mwana wa nnyabo gwe wena ayagala okuba nga ate olabika bulungi nnyo novaamu black spots novaamu zino the wrinkles novaamu balabe nokola olususu bino bimugaba bino binamusuna bino bamwitani namakula. So kozesa products za Nyondo Glim wona otusobola okukola delivery ate obeere mwana watungo odda ku alaali olabika bulungi nnyo jjukira nti ekitiibwa ky'omukyala y'endabika y'omukyala kyekitiibwa kye. Wiki yabadde ku kamera nga bulijjo tweyanziza takumira mpeera abatukumire nga bulijjo. Nyondo Rozet, Nyondo Media. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 1 7 2 4 oba noti 7 noti 8 2 3 4
+9 oba +581 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba. Ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli eyo mu katanda okoye kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Balamusiza kunyuma sebo ne banyabo amanya gangera nga bulijjo nze Zainab nga ndine mukyala wa Nyondo Media era nga mukyala wa Nyondo Dream. Yes, ambebaza okubeera nga mu support nze mumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olw'omulimu omulungi gw'okola. Yes, shows tukolo nzilaba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tugwe nga tukwatira wamu okulanga nkusupportinga era ngenda kutwalako wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba njagala nga ongambye bikimu okimbulidde nti kiriya okitegedde era nakuwako ne mukwano gwange ngamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannange muwagirengako bane bana Uganda bannamwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire. Yakukalya maziga. Mami mumpagire baswiti. Yes, bambi. Products zaffe teziri fake. Yes, ayina ebintu ebyenjawulo bingi nnyo abakyala bane ensonga ziri nga muzitegedde kiriya. Oyagala kugira kwongerako ki byonna. Okitegedde munnange. Ngaza yabagambye. Ensonga ezo. Bannange naye nga kiriya bambi mwebale kumuwagira. Ate bagamba endabika y'omukyala kye kitiibwa kye. Mwenyiza okole ki osirike. Balina ebintu bingi bambi wano mugezeko okuba supportinga nange ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okuba supportinga okubawagira. Yes, balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup, money power, simi bano bakazi kugira kwongerako byonna ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala byonna bambi mwebale kubawagira bambi era nga mutulaba wano abana bandaze omukwano abana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda Nasaka no batwala delivery byonna mbikono yona nti ekyoza nti omuntu aba ayagala
akuba essimu n'akuwa location nga muteeseganyiza buli kimu n'obeera ng'omutwalira waali. Amiina. Abaana abali mu biyumba bano emwerabire mwefeeko. Yanza nnyo tweyanze. Abaana bali Fujairah, bali Abu Dhabi, bali Alaini, Amlukwini, uyo simanyani abaana bangi ne bamyuka ngenda twalako nange package yange supporting ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojjagiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Babale kutuberera bambi. Babale kutukyazaako neyanza okunkyazaako. Bannaye musharinge nga bu video wabakoze. Babale kuyambako bana Uganda. Amina. Babale kuddukirira mulanga. Awamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo balire ddala. Babale nnyo mukwano. Kale nsigadde nze Zainab. I sign out. I also sign out. Ate mukabanga wa signing out nze signing out. Wiki. Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media eliwa munawe, Nyondo Media. Nyondo Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media